Kansoko okwebaza Alien Skin. Yes, for the first time omusajja ono abadde mugezi. Full figure. Baade bamuwadde eddiiru mukula. Omulenzi oyo atwaleyo eggaali ye mu kuziika e Masaka. Era full figure ka video ke mwalabe ne Alien Skin. Wabaddewo obutakkanya wakati wa full figure ne Alien Skin. Alien Skin n'agamba ogenda kussa abaana. For the first time Alien Skin alabe nga abaana bali mu danger. N'agamba sinza kikola. Era Jennifer Noza yakutte tunalizaye wa mukula. Nga biganye. Alien Skin yali bamuteeseteese. Era walabe ne full figure agambe muno Alien Skin agenda kujjayo. Batezereze Alien Skin atwale abavubuka b'obugatto mu kuziika Seggirinya bakuba abantu ge bakikola mu lubiri. Bawamba omulambo Mpuuga aguziike mbitiibwa. Nziramu. Alien Skin's mission was kutwala abavubuka bakuba abantu badduke mu kuziika. Omulambo ba Mpuuga bagweddize bawamba emikolo gy'okuziika. Mpuuga afuna obuganzaawo. But guess what? No musiru sometimes asobola okugezibwa mu ssaawa esembayo. Alien Skin yageziwadde mu ssaawa esembayo wadde si mugezi tabanko mugezi. Niye kase n'ategeera. Bw'olabye konvoyi yawerekedde Seggirinya. Oluserebende lw'emmotoka n'abavubuka abadde bambadde ovuleezo. Museveni wakuwa ssente mmeka mugende mukuba abantu engatto weebeereramu. Alien Skin yatunuulidde abavubuka ababadde bagenda n'oluserebende mu video yabadde bamutuma nti genda okuba abantu engatto, genda okuba abakungubaza engatto. N'agamba zino sijja kuzirya. Omuntu akyasinze okubeera omukambwe ku dduniya lallahu hawla ye Muzisi. Olaba twaziika nga Muzisi ku byalo by'abantu ne mulyayo omuyembe ne mugunoga n'owulira emiggo. Nga bayinza okukusensa emiggo. Okunoonya mu mapakinze emmotoka kamena mu bunami wabo. Alien Skin yatunudde n'agamba ono gye bantumye okugenda okukola obuvuyo. Abavubuka ba NUP badde bakubezi ovulo bakubye engatto nga bali be bangatto. Nga bakambwe bazibu bafiiriddwa k'omuleedi waabwe bazze kumuziika. Alien Skin diru n'agigaana. Naye Alien for once sikuapplaudingangako nze. Sikuwaanangako. Naye for once rasita eyo diri weebale gigaana. Lwaki weebale gigaana? Wali tosobola kudda ng'oli mulamu. Nze mmanyi obusungu bw'abaana ba NUP ngo bakyankalanyizza. Wabadde tosobola kuzi. Afande mudogo mutekemu abavubuka ba ovulo. Wabadde ojja kula kye bayita omuggo gulina license. Tewali bondi akabere Mayweather ayinza kugwa mu kye bayita mob justice. Nkiddamu kabe Tyson nga skillful. Amaanyi g'abantu kye bayita mob justice nze nkutte muggo, nze nkutte kinu, nze mbuukuli, nze nkutte luku. Ako kaveko tegamanyi muntu. Era abavubuka abo bonna bagezi nategedde nti abavubuka abo nali manyi ku palaso basinga okwagalira obulamu. Okugesebwa kuno kwandaze nti abavubuka bafango ni baagala obulamu bamanyi bati. Ejo wadde babasirise mukole ekyo mu Mpuuga wamba omulambo mwebale nnyo butagenda mwebalire ddala. Omuzadde yenna. Teri muzadde yenna ayagala kuziika mwana we. Nga Kasagwa alaba video yange eno wandyagadde omwana wa kuziiki. Teri muntu aleeta mwana mu nsi n'oyagala omwana omuziiki. Ekyo kintu kiruma nnyo era kirumira ddala era kiruma omwana wo okubeera mu ddiiro ng'oli awo otudde next ku mwana wo oba ali mu ssanda oba ali mu mbugo. Kiruma kuba wandyagadde omwana oyo agalamidde awo abeere nga yakuziika. Kati essaawa y'omuzadde yenna awo ng'alaba omwana we mu ddiiro y'essaawa entuufu omuntu yenna nziramu. Eyo y'essaawa entuufu omuntu yenna w'ayinza okukozesa olukwesikwesi okuba nga amanipulatinga omufiiri oyo. Kuba essaawa eyo omuzadde obwongo bwa tebukola. Essaawa eyo omuzadde abeera agriefinga. Yes, embeera yeeyo gwe mukwano gwange nkwanirizaako nnyo nagyo osinza okuba nga otuwuliriza kutegeeza okyali ku mayengo ga Yugi Updates TV. Nagambye dda ggwe ayagala otweyungako kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kuba osobola bulungi otufollowinga n'okuba ng'oli updated ku buli kigenda mu maaso mu ggwanga. Nabagamba tobeera awo ng'oli illiterate ku buli kigenda mu maaso. Ate si buli kintu beera ng'okimanyiko omanyi wookitandikira si kutuuka mbanno nga ggwe otamwatamwa butamutwami nga weebuuza oba oli mu ggwanga ki. Ate nabagamba dda omulembe guggula amawulire gwaggwawo dda. Bw'ogula oguza essimu yo subscribinga ku Yugi Updates TV ojja kuba buli kimu nga okifuna bulungi nnyo. Mikwano gyange abali e Bulaaya mbalamusizaako nnyo mwebale kwekuumira ku Yugi Updates TV. Mukola kyamaanyi nnyo okubeezaawo amayengo gano mukola omulimu gw'amaanyi. Omugenzi yaboogerangako nnyo n'abagamba kati mmwe muli ba queens. Muli ba queens mukola omulimu ogw'ettendo okuba nga muweereza ebigambo eby'enjawulo bannayuganda bye beetaaga okuwulira. Abo balina emitima emitiitiizi ne mubazzaamu amaanyi ne basobola okuba nga baloyizinga
nabo ne basobola okuba nga beerwanako. Mwebale kukolera wamu nga bukuyege osobola okulaba nga mutuuka ku kinyusi kye mwagala okutuukako. Twebaza nnyo, mwebale omulimu ogw'amaanyi. Mbategeeza nti oli ku Yugi Updates TV, tovaako.